nze ndi mu Katuliki. Uliriza video. Museveni azasensera n'azimba abantu be n'abajja okuva ku mabeere g'abanyaabwe ne bayonka olusevenizimu era ne babapulantinga abamu mu bibiina by'obufuzi, makereziya, makanisa, mu institutions z'ennono ng'ebigendererwa byabwe byakukakkanya bantu. Kankozesa ekigambo eky'okubadongowaza. Ani yali akimanyi nti Mpuuga engeri gye yakoccangamu ebigero, engeri gye yakoccangamu engero, olulimi Oluganda n'alusereka, n'afuna ebivumo nga Museveni amuvumira mu ngero, nti ayinza okwera nga essaawa zino agamba nze sola kweŋŋanga nti Amongi mukwano gwange. Bwe tutayiga Museveni agenda kutukufuga. Bwe tutayiga. Ekyokubiri, bwe tutajja amabbasonyi ku maaso gaffe nti ono wa kitiibwa, ono MP, munange ono wa munene, baganda bange abaana baffe bagenda kubonaabona. Tujja bajja engumba zaffe, bajja zijjayo mu ntaana, kubanga mbagamba atufuga Munyarwanda. Omunyarwanda alina omutima omubi. Nkiddamu bangi kigenda baluma kibanyiize, naye Omunyarwanda asobola okukwata omwana w'abandi liita Nabukenya ng'avuga emmotoka n'amutomera n'alaba ng'akyalimu akalamu n'adda emabega amumalirize, oyo aba takwagala era talikwagala. Ne bw'olisinika amannyo emirundi 3 talikwagala. Ekyokubiri, kamboera live example. Omanyi mwerabira mangu, muli bakujjukiza omwana w'Omunyarwanda Yoweri Kaguta Museveni yajja wano mu ggwanga lya Uganda. Bwe yatuuka wano mu Uganda n'amanya ninabba kulembera ntya. Muddeyo mubuuze engeri gye battamu Kayiira olwe mujja otegeera. Naye obuuze Jakana Sulaiman Nadduli bamutta batya, naye mwebuzizza obwongo, munoonya bitiibwa, mwagala bugombe, mwagala bakazi. Naye bo bano ekyabwe bakimanya era batuula akaffecce ne bagamba ekyo kizitowa mmeka 5, ekyo kizitowa mmotoka, ekyo kizitowa mukazi, kiwa omukazi kijja kuggwamu. Bo ne batuula eri ne bazeemu ne balinewinga strategy ya myaka 10. Muhoozi kate mukyamwogerako, mukiraba kiri nnobo Muhoozi bakulembera. Era banjo ojja batunuulira Museveni n'abajooga n'aleeta Balamu mu Parliament Minister nobaabo n'abafukamidde abeebukedde yabaanita Amongi ewavanga muisitaani abantu aboogera bakapabulo Mambuka banobati Mau bonna bafukamirani Balamu. Muhoozi eggwanga we lituuse mulabawo oba bino bye twogera mulaba bikerenda biva mu bbanga bwe mubigaaya bwe mubifuuwa. Abaana bammwe ne bwe bamusomesezza mu ssomero lya Kampala Parents ku mulembe oguddako ne bwe bamuganda otya, ne bwe bamusoga otya, ne bwe bamunyankolo otya, aga Katonda bagenda kubatta. Tebalina we bagenda beera mu nsi. Mwebuzizza amagezi. Ne bw'obanga gwani emupya essaawa zino mugenda kukyanga tokyali. Omwana wo tajja kufuna mikisa gwe gy'ofunye kulaba nti ayite ewagondeevu. Ne bw'obanga oli mu bifo ki wajja tuuka ekiseera ng'abaliwo be badaalingi ba gavumenti be bagenda okukozesa. Gwe ababa babakwate babatwaleko ebyabwe ng'adda mu kimu nali mutabani wa gundi. Lwaki temuggula obwongo bwammwe ne mulwanirira ensi yammwe? N'abeera ng'omunaku asembayo wansi asobola okuyambibwa.
bino bwe tubibagamba temwagala biwulira. Bannaddiini ne mutunda emyoyo gyammwe, bannaddiini ne mubeera ku butuuti muti okwogera ensobi eziri mu nsi yammwe. Tya munnange Lwanga baamutta, lwaki wagendayo mu bunnaddiini? Tomanyi mutango gwe gwetaagisa? Bano abantu bemusoloozaamu ekimu eky'ekkumi bemutoloozaamu sente bali bubi. Abantu basula njala, abantu baekyaye. Museveni ali ku bufuzi obw'obumbulo obutagambika. Abaana b'abantu tuukako eruzira, babasibye ne tubeera mu nsi bannabyabufuzi ne musirika omwaka mulamba ng'abaana baabulawo. Basina baana basajja balina amakaba ndamulira. John Bosco Kibalama myaka 4-3 eyo emmanduso tetugisaako Museveni. Ebintu mubifudde ddaali. Museveni n'awamba ono n'agenda n'oli Muneddiini n'asirika. Saanya yavaayo n'alaajana. N'oyo Saanya alabika ali mu katemba we, alabika ali mu mizannyo gye biki n'abalaajanira. Saanya n'abeera mu kkomera ng'asobola okuyimirira. Bannange ne neebuuliza Katongole lwaki njabazaayo emabega. Olumanga ngende ku vidiyo eyandeese, njagala ka vidiyo kano olumbu yakawulirize, mujja mugamba naawe munnayuganda owulirize ebigambo Museveni bye yayogera mu 8. Kati nammwe abaliwo kati bwe mudda mu bino byendaba, wulira indako olira. Nange nansonyiwa abasajja tebaagala mbu playing naye ina ndako simwentawaanya naye temutya. Obona buwangwa bwe mulaba bw'abajjajjaffe bwe buli awansi mbapuga be babaleeta abatuukire Masaka bali mu kulya ssente. Obwo buwangwa tuli abajjajjaffe engeri gye bafaanawulira. The main reason why was in order to show them the top tier I found. I had not seen these troops to attack Kampala. When I saw one, nange ndoza nakapuleyinga lulala kangiremu gumu naye kakyakalubye, wulira. Ndako Ndako njaka video kano mukalabe olutalo balwanira wano wammwe mu Buganda era be batta bammwe kati mwe muli mukulya bukunkumukwa era badde babebaze babagambe mwebale ne babebaza na bigambo kati mwabazukulu muli mukwegadanga mumatidde obuzigo bwe muina ndejje muli eri mu mazzi mbendejje kibutuka gye musula ozimbye wakayumbolozo oli wa kitalo bajjajja baayina za kendi mu kibuga nga baleeta emmali okuva ebweru kati omunyalwanda akusirwazza ofunye obwa kansala n'ozimba, wulira. The main reason why I came here and why I invited diplomats accredited to Uganda and why I invited pressmen was in order to show them the skulls and the skeletons of the people who were killed right here in this compound by the battalion of Obote, which was based here. Kati oli Museveni ye yabatta. Yayita bannamawulire n'ayita abazungu abalage obuwangwa bw'abajjajjaffe bwe yatta. Ye ng'agamba Obote yatta. Wulira, bano be batta baali bantu nga baagala obulamu nga naawe bw'obwagala. When I passed here, when I was preparing my troops to attack Kampala, when I saw one,
I had not actually, I had not seen these skeletons before that. Now when I stopped here, I found skulls just scattered all over the place. Then I asked the people, I said, who was killing these people? They said it was Obote's people. Of course I knew that Obote's people were killing people. But at least I thought they would bury those whom they killed. But the skulls were all over here. All over this compound here. I told the people here to collect the skeletons and put them in one place so that when we have time we can bring outside people so that they can see for themselves what has been going on in this camp of ours. They have collected skulls here in Kiboga. They have collected skulls in Ramata. Njawulire gye bakuŋŋaanya obuwangwa buno agambe Kiboga Lwamata negoloza abaali babeerayo baali Banyarwanda abaali babeerayo baali Banyankole mu bitundu byayogera gye batta wulira which is I think kagize naye kalina okuggwayo ngende ku video is that these skeletons were right in the barracks because this was the barracks here. You can travel around, you can see the trenches. The trenches are just around here because this was the base of one battalion of Obote's special brigade. They had a brigade for counter-insurgency, which they used to call the special brigade. Now, one of the battalions of the special brigade was the Bear Battalion. Even the names are fascist. Bear. The Bear Battalion. It was called the Bear Battalion. It was based here in Kiboga. Okumanya ono omusajja Omunyarwanda musibu. Bayimiridde n'obutebe teyabateera oba bano. Mujja omanyi mbagamba tubagamba ebigambo bino n'obutebe njaba ogenda batunuulira wano obalaba bayimiridde buyimirizi. Bayimiridde tewali butebe. Mukyakiyita kituuza. Kangende ku video entuufu eyandese. Jamutagingire mama namwe yukawo nkutumiddeko mukwano gwange oli otya. Wuliriza. Jamutagingire Dini Lubowa Sava. Lubowa Sava yatta omuntu. Dini Lubowa Sava waliwo omuvubuka gwe baali bakola naye ne mumutta. Era omuvubuka ono kati ensika ebitegere. Omanyi nze tunuulira omuntu n'ensirika. Dini Lubowa Sava. Ono wasimagano mazima biki. Mwina wa officers zammwe zisangibwawo abamanyi Lungujja. Mwali mukozeeyo office simaya munoonyereza biki. Omuvubuka oyo n'akola story bagita investigative journalism. Ayina bye yanoonyerezaako. Kaakati omuvubuka oyo ne bamuwa ssente. Emboozi eyo esirike. Byali bya ssomero limu nga biri ku bisiyaga. Ng'essomero eryo lirimu ebisiyaga. Ne bamuwa ssente. Kati omuvubuka bwe bamuwa ssente, ate nga ggwe naawe omulimo gwo otandika okunoonyereza ng'oyagala ssente. Ne bamugamba twagala emboozi eyo obireke kubanga yali mugezi nnyo okusinga. N'opulaninga mess gundi embeera etta omuvubuka oyo. Dini Lubowa Sava Bolini ani yamutta. Omanyi katugenda ku nsonga wata Bolini. Bino ze obyogera era njagala bannayuganda ensi etegere Dini Lubowa Sava. Bolini bw'omala okumutta n'oyogera ne famire ye nga bakubuuza omwana waffe yafudde ki. Nodda mu kwefuula ow'ekitalo. Era omulambo gwa Bolini ne muguleeta ne gusulako awo we mukolera eddagala n'ogusiiga ebizigo n'ebintu ebirala byonna. Olwaleero ensi egenda kutegera Dini Lubowa Sava ne gwokolera. Dini Lubowa Sava yali akola ku NTV. Ne bamugoba. Ensonga ezamugobesa kuvuga lupanka. Ebyolupanka ngenda byogera lindako tumale kansooke mbalage.
Bolini yafa atya. Nalabula Katumba Gerard nakulabula. Negamba Katumba Gerard waliwo kye mwali mubala okukiyingiza mu Bobi Wine. Nojjakawo ku kitebe n'oleeta n'omuzungu omu n'embyogerako biri ku likodi abadde bangobera. Ne bagamba Katumba nkimanyi kyonna ne bwe waliwa bye mwali mubala n'eddiini lwo wasaba. Kati mwegenda kweyabya mwennyini ensi bategeere ddiini lwo wasaba ne gwokolera ensi mumanyi. Omanyi nakulabula ne gamba wookutte Bobi Wine mu nnyango. Bolini wamutta. Uliriza emboozi eno ntandise bwe nti gano mazima. Eyokwagala okugenda nti bateega abantu babakube batemule bakole bibbomu simanyi lwokye petrol station bateege baminisita babakube buli munyarwanda ali wano bamutte ne mugamba nze kennyini bwe nalaba akatabaako nayita meeting ku office ewange ne mugamba ebigambo bino bisatu tosobola kukola kye bayita golirawo ng'oyimiridde nga woli bajja kutta. Ekyokubiri ne mugamba ogenda kuttisa banno bano b'okola nabo kuba bwe banajja bakupresi nga bagenda kusanga waffe w'okolera otusibye mu bintu bye tutamanyi otuttise mu bintu bye tutamanyi. Era akataba ako oyo looya gwe muwulira gwayogerako nakasitula n'enkamutwalira n'akalabako ne screenshots ezimu n'enzikuba n'enziweereza omwami omu ali Canada. Mukwano gwange oyo gwe muwulira gwagamba mbuyangulira ebyuma bwamaliriza n'aŋŋamba ddiini kyenkusaba nali mbagamba ebintu bino nkole ki. Looya n'aŋŋamba muyite official omutaagende ne muyita natuuza na meeting misana ne mbagamba bannange tetugenda kusibwa nga tulaba tetugenda kukwatibwa mu bintu bitategerekeka babituteekeko nga tetumanyi mbasaba Gerard tumutaagende. N'agenda ekesi yalimu endala ey'okkaayana naye kwali kukwata ssente z'akasiwukira nze ze nagaana 500 million n'ebintu ebyo mu sitole y'akasiwukira mu ebiri ne ŋŋaana ssente ezo ne beekyanga ne bagamba tukola funa ssente ate abasajja balese ssente ate oziganye ne bagamba guno mulimu tetusobola gulya gujjawo. Eyalese fayiro eno gituwa ogikola mukozi munnaffe is a relative to Jaden Ashraf omuwala bamuyita Christine Viola yali akola wano ne bagaka kakati bwe tukwata ssente zino ono tugenda munnyonnyola tutya mukozi munnaffe. Era bwe nnyimirira ku mazima gange ne bagamba sigenda kukwata ssente ne mbiteeka ne mawulire ne mubiraba mwenna. 500 is a good money but ogenda ziriira bbanga ki singa nazirya singa lyaggwawo dda okitegeera nazireka. Era bye bimu ku byatabula Gerard n'atambula n'agenda. Bw'agenze era tebikoze gy'agenze. N'akuba essimu ng'ayagala kundaba muyamba afune visa agende. Ne mugana ye ozadde abaana why don't you sit down osetolinga obeeko n'ekyokola. Okitegeera tula wansi obeeko n'ekyokola olina abaana. Alina omwana ali mu kirasi yemu n'owange sinnatu ne mugamba abo abaana bakyali bato. Yamuwulirize bulungi kuba wali we yattira omwana gwe bayita Bolini byonna agenda byogera. Wuliriza. Ebyobufuzi ndako byoliko tugende bugenzi sigenda yimiriramu leero. Ne mugamba tutuule wansi okwo. Ndako era kwe kumuzza. Sina na kye nabuulira nsi ku byonna emabega bye yankola nabireka ne ngamba ono w'amawulire kamuyambe musitule tugende ne mukwata ne tugabana seeti y'emu ne mwanjula eri abantu. Siina bwe mbadde ngenda ne muleka mabega era nga buli muntu mugamba nti ono ye second in command bwe mba siri wasobola okukola kyenkola. Ne sitole ezimu mulaba tubadde tuzigabana n'okufa kwa munnaffe teyaliiwo. Aha, njamuwulirize wano okufa kwa munnaffe. Wano watuuse yatta Bolini. Wuliriza. Wabula nze kinnewuunyisa ate okuba nti njamuwulirize ndako. reported speech Na. Simweni. atali na ku ground
bali bagala Bolini mubikirewa ku CNN oba kwa Al Jazeera. Naina kozesa Facebook yange kuba bampereze ebifaananyi nti omuntu bamusse bamutomedde afudde nenkwata ebifaananyi nembiteekayo. Nalina ku seti nga ntudde ne sitaanu lero babika omwana oyo nti afudde. Owulira bamupanga ono yennyini ngenda mu buli abe yakozesa okumutomera okutta omwana oyo Bolini. Wano wetulaga gano mazima. Zula amazima. Watta Bolini Dini Lubowa Sava. Era njagala ese kutegeere. Ulira. Sawa zali munana. Era esimu bagikuba ku office abatwala Bolini mu mochari. Ne bakubira omuwala akola ku office bamuyita Injo na Lubega. Natukubira gye twali tuli kuyaya nga tukola. Era wowe twakomya nabagamba tetusobola kuddayo ku recording kirala kubanga afudde mukozi munnaffe. Tusooke tugende tulabe kyekituuseewo. Fenna tetwasooka na kumanya afudde atya. Era twasooka babuuza bamusanze wajja afiiridde. Kobo ali mu ddwaliro bamutomedde ekiro nga ddika. Ne tugenda twasanga n'omuntu ebimusagala swali wange oba yali alagawo oba wano. Uliriza. Oli abyayogera tebikwataga bamusse bamutomedde. Saaswaza kyali wange ebimu. Saaswaza ki kyali wange. Owulira omanye kati bana abaana bato muntegeera diri mission zonna ddiini ensi egenda kutegeera. Nze mbadde okutunuulira nga weekyanga nenkulaba nga weekyanga tinga ne kati ono mu buyabuya amanyi mu miransa nafuulira mukyale nga family y'omwana we yamuwulirize ndako. Era nze mbasaba nembaga nti nedda kituufu mwina omutwala tugende tuziike naye mbadde mbasaba alina wabadde akolera ne bakozi mulabeko waliwo abajja okusobola okuziika n'abatajja kusobola. Nsaba musooke mumutuuseeko ku ofiisi yaffe. Nze nsaba famire ne baleeta omwana ne tumukungubagirako wano kiro bamutuusa ssaawa emu n'avaawo ssaawa 6 ne bavuga ne bagenda ne ntikka abakozi bonna ne tugenda okuziika. Gerard abagamba nti simanyi twamubikira teyatukubira yadde ne ku ssimu naye ng'ate oyo omwana yaleka amubanja ssente. Mu buli badduka wano wabaawo amubanja. Gerard Katumba bakuteeka akati ekyase baagala osirike ku nsonga y'okufa kwa Bolini. Era njabalaga akatambi nga Dini Lubowa Sava atuuka mu kufa kwa Bolini. Yali aweerezaayo dda abantu kati ensi egenda kutegulira. Emitwalo 8 mu Egypt ali wano yatwala ebintu bye. Yava wano nga Bolini amubanja emitwalo 4. Nengamba Bolini sente ezo zimulekere. Tajja zikuwa. Teyatukubira yadde ku simu etukubagiza. Kana abalala abaali bakola wano baakomawo ne bajja ne bagenda ne tuziika. Wano lwerumbe njamulabe yono Bolini gye baali bamuzaala ngenda balaga mbalage hawu omusajja ono engeri gye yamuttamu mbabuulire endagaano zaabwe ngana Katumba Gerard munange ebimu n'asaasira ensi egenda bitegeera kubanga bino bye tulimu bya mazima tetuli mu katemba. Ulira ndako ulira ndako yo omukulu ono Dini Lubowa Sava tunuulira abakozi wano alina abakozi abasukka 15 balina amaka gali awo Lungujja bagapangisa
we waliwo office sima kyokka YouTube channel. YouTube esasula sente mmekeso okusasula abakozi. Era ina abagoberezi bameka abamugoberera. Oloza sente azijjawa. Era mukulu ono omulaba awo nga bamaze okutta Bolini. Omulaba nga ayogera abo bonna bakozi be. Lindako. Abo bonna bakozi be. Gwe weebuuze sente azijjawa. YouTube channel abo bonna bakozi oli bamala okumutta. Era ne Kamoocha wennyini awo Kavule waliwo abajja nga bakwatira media gundi ye eyo online. Ono Dini Lubasava bamala okutta Bolini. Mission yali ku sente yakola story eyebisiyaga kusomera erimu. Nkibagambye njamuulirize. Kati omukulu ono ebintu abizannya atya njamuulirize. Bw'alaba kati kwakolera government. Era government yamujja ku NTV nemuleeta. Dini Lubasava bamwa mission nga ba edi mutwe bali mukomera okubabega. Era ono osi bali bamutabitaliho yakwatagana naye bwe yatuuka eyo n'amuteeka mu wodi yali mba edi mutwe. Neyefuula wa Nuupu n'ebirala. Kaakati olw'embeera nti twatefunye information nti yatta Bolini. Essaawa eno mugenda mulaba ng'akuba ekyakabaka. Ogamba nti Abaganda balina kye baagala okuteekawo. Wuliriza video. Mbumulowooza mugenda kusomba abaana b'abantu bagende ku nguudo mbu babattira obwerere. Kabaka simusibe simuwambe ensi kanjibuulira amazima. Kwa kino kye mbadde musiriwalizaamu abantu. Mbu abantu basituke bagende ku nguudo babatte babakube babagalire. Njawuliriza omuntu alina obwongo. Ddala enjogera yo n'omukulu esookera nga y'opposition byali mu kwogera essaawa zino. Era gwali mumukkiririzaamu ku bulimba bw'ayoleka. Era nga bamuwadde ne mission ey'okuba Nuupu. Kibalama abadde Kenya abaali balina ekibiina kya Nuupu oyo Kibalama yavuddeyo. Era ono omukulu era ye yabalidde ba state agent okulabanga baleeta Kibalama. Wulira Dini Lubasava, wulira. Mbumulowooza mugenda kusomba abaana b'abantu bagende ku nguudo mbu babattira obwerere. Kabaka simusibe simuwambe ensi kanjibuulira amazima. Kwa kino kye mbadde musiriwalizaamu abantu. Mbu abantu basituke bagende ku nguudo babatte babakube babagalire. Bali bagambe ko Obwakabaka bwe bututawanya tubuwere buveewo. Mwe mufune sympathy munoonye Mwami Museveni kye yafunirako. Mwe bisikuputi byammwe bye mubala byonna tubiraba. Nabagamba bakubya bwongo. Temulina magezi kompulitire. Temulina. Teri agenda ku luguudo kwekalakasa mbu Kabaka musibe. Kabaka mulamu bulungi gyali era akola bibye. Kituufu sikwatagana na mayiga obw'ebintu bye byakola. Naye ate sigenda kuleka Bwakabaka babusaanyewo baba bugalewo nti tubuveewo nga bwe mulowooza. Ekyo eyo ango mwalonze enfu muddeeyo mubale sikuputi endala. Eyo nfu Obuganda kambugambe mazima Kabaka gyali mulamu ate si musibe akola bibye. Munoonye akabadi akalala. Olunaku olw'enkyanga 3 olw'okutaano lulawo. Katuwuliriza ngenda ku video entuufu omuwulira byayogera. Kakati omukulu ono Dini Lubasava njagala muwulirize video eno. Era soko owulire kano wulira. Mugenda kusomba abaana b'abantu bagende ku nguudo mbu babattira obwerere. Kabaka simusibe simuwambe ensi kanjibuulira amazima. Kwa kino kye mbadde musiriwalizaamu abantu. Mbu abantu basituke bagende ku nguudo babatte babakube babagalire. Bali bagambe ko Obwakabaka bwe bututawanya tubuwere buveewo. Mwe mufune sympathy munoonye Mwami Museveni kye yafunirako. Mwe bisikuputi byammwe bye mubala byonna tubiraba. Nabagamba bakubya bwongo. Temulina magezi kompulitire. Temulina. Teri agenda ku luguudo kwekalakasa mbu Kabaka musibe. Kabaka mulamu bulungi gyali era akola bibye. Kituufu sikwatagana na mayiga obw'ebintu bye byakola. Naye ate sigenda kuleka Bwakabaka babusaanyewo baba bugalewo nti tubuveewo nga bwe mulowooza. Ekyo eyo ango mwalonze enfu muddeeyo mubale sikuputi endala. Obuganda kambugambe mazima Kabaka gyali mulamu ate si musibe akola bibye. Munoonye akabadi akalala. Omulowooza tugende kakati nalabyeyo abatumba abo abalala. Muwulirize omukulu ono lwaki ebintu bino yabireese kati. Kubanga njamuwulirize omanyizize mbagamba ebintu nga temwagala biwulira.
kati njatandike video entuufu mugenda kutya. Dini Lwasa abo badde otambula ne Katumba Gerald. Era nga mutambula aba babiri, mission muzibala babiri, sente muzirya babiri. Katumba Gerald olwategedde nti information maze okulinkinga yakedde Kavule ku kitebe. Kavule akole video aberenga akwegaana akole Katumba Gerald nakulabula nga oleso omuzungu simanya biki ayina byagala opanga engeri gye bajjako Museveni n'ebirala ngoyaga kutomeza His Excellency Bobi Wine. Katumba Gerald Dini Lwasa maze banga ddene nga mukola projects zammwe nimuloza tetubamanyi omayinza Mirasa nafu najja nekubako wano katuwulira Katumba byayogera olumala mbabuulire buli kimu. Bolini bamutta batya video njibalage ani yagamba Dini omulimo guwedde ensi ebategeere. Wulira oluvannyuma lw'embeera eyantuukako nga nkola emirimu gyange nga namawulire egy'enjawulo okubeera nti okwogera amazima n'okubeera eddoboozi ly'abantu okubeera eddoboozi lya munnayuganda byonna byonna ebyantuukako muzze mubigoberera era mwabimanya okutuuka neeyusisa okugamba nti kakati ya blacklisting okutadda mukolera ku muntu gwonna bwentyo nemba nga mainstream media yeesonye ngamba kansigalewo nga ntambuza obulamu mubeera eyo. Oluvannyuma lw'okuva gye nali ngenze nga ndi mu buwaŋŋanguse n'ensalawo n'enkomawo mu ggwanga lyange erya Uganda natunuulira nti guno gwe mulimu gwange gwe nasoma ogw'amawulire sirina mulimu mulala gwe nasoma ndi munnamawulire era nga nina kutambulira mu kkowe eryo nga munnamawulire. Mainstream media nga bannemesezza okuddamu okugikoleramu n'ensalawo ne ŋŋamba nti bwe nakomawo wano mu Uganda nenkwatagana ne munnamawulire munnange Dini Lwasa twakwatagana mu kategori y'amawulire kubanga n'okuggyako eyansanga ku mukutu ogumu ogw'obwakabaka bwa Buganda nze namuleeta nga ndaba nti byakola bisobola okutambulira awamu nange gye nali ngambo era nga emirimu tugikola babiri. Kati wano bwe nasanga nga alina akoze omukutu gwe gwa YouTube channel nga kwakolera emirimu gye netukwatagana fembi nenteekamu nange kye nasobola okuteekamu tuzimbe kampuni kubanga wali tebakyatukkiriza kukolerawo kati nga tusalawo tugende ku YouTube ate saamanya oba oliawo ate ye ebigendererwa bibyali birala. Nze nakolagana naye nga munnamawulire munnange era netubeera nga tukola emirimu gyegimu gyokunoonyereza okukola investigative stories n'ebirala era mubuze mubiraba ne bwogenda ku mukutu gwe ogwa TV10 kano mazima ojja kusangako stories eza investigative senkola ezisembyeyo. Saamanya nti emabega ye alina ebiruubirirwa ebibye alina ebigendererwa ebibye ate oba oliawo ebisobola okuttatta n'ekifaananyi kyange n'erinnya lyange ne feesi yange eri bannayuganda. Mummanyi bulungi nnyo ndi muntu atekkiriranya, ndi muntu atambulira ku mazima, ndi muntu atali wantalo, ndi muntu alwanirira omuntu wa bulijjo, ndi ddoboozi ery'omuntu owa bulijjo. Sikola kintu nti njagala gundi ansiime, sikola kintu nti njagala gundi ampe ssente n'ebirala ebiringa ebyo. Bwetyo bwe nzize nkola emirimu gyange era lyerinnya lyange lyensimbe. Saamanya nti muganda wange oyo alina ate ebiruubirirwa ebirala byankweka. Olunaku olwaleero kati bingi nnyo ebigenda mu maaso byayogera ne byakola. Siri kitundu ku bintu byayogera, siri kitundu ku bintu byakola. Omukulu ono ali mu kwega yabadde ku kitebe nga ayogera message eyo naye namulabula ne mugamba omulimu gwe muliko ne mission gye muliko temujja jjeŋŋanga. Jakana Swaimani Nadduli. Dini Lwasa ava njagala ojje ku BDN. Omukulu ono Dini Lwasa ava bw'amala okukitegeera nti kubanga nabanyumiza waliwo omukulu gwe bayita Kankaka yali mu lukwe olutta Jakana Swaimani Nadduli omulaba muyita Kimbugwe live ali bweru ne bapuleyingira voice notes zonna ebyatekinga press n'ebyaliwo n'enzita gye battamu Jakana Swaimani Nadduli. Omukulu ono Dini Lwasa ava olukwe lw'okutta Jakana Swaimani Nadduli yalulimu era lumu yagenda n'akyalirako ne Aji Nadduli
amukeme amulabe kikyalowooza ku nfa ya mutabani we. Wuliriza bulungi tugende mu maaso, zuula amazima. Lawulira. Amakampuni ge bagenzi bazimba be banaabanga nabo ate tebatudbiddeeyo ne bazimba nga babizimbira mu linnya lya Buganda ng'ate bazimba byabwe. Olwaleero bwe twogerera mu Uganda obwakabaka buli mu kusoomoozebwa. Lwaki obuuka weebuli tujja bibanja kubanga ekyokusiika ng'asirise busirise tekijja kukosa kwepeka naye kijja mukosezaamu. Bw'anaakulaga natuga nti agaanidde ebyaffe ng'ogenda otuwadde ono gwe tutategeera yala abituwa. Awo Eddiini Lwasava ng'ali ne Haji Nadduli ekyali mututa Haji nja kubuuzaako biki ku nsonga z'Obwakabaka naye ng'ali mu kuprofilinga ewaka wewa eddwaliro. Ku eno interview yagikola nga Jakana tannafa. Ddiini Lwasava bannange omusajja mutemu mubi. Wuliriza, awo yali ne Haji Nadduli. Kati nja mulabe kano. Ddiini Lwasava bw'amala okulaba nti Jakana kwa gavumenti emuwa ssente emugamba twagala buli video Jakana Nadduli gye yayogera eve ku YouTube, tukoze tutya. N'anoonya kankaka oyo ne bamuweezize kuba ne mission yagirimu. N'omulala bamuyita Wamala. N'atandika Wamala omukwanako omukwano yamugamba nkyaza yuno Wamala omulaba. Ono ye yasembayo okubuuza, ono Wamala ye yasembayo okubuuza Jakana Nadduli. Ye yasembayo mujjukire mu vidiyo ezo. Kati muwulirize ka vidiyo kano. Omanyi bano abantu bagezi beerimbiseemu bakola investigative journalism naye nga batta abantu. Wulira njawulire. Mwami Sebunya, I don't want to go against your school, but bw'oba oyagala kuzanyira mu profession y'amawulire. Kati ono Sebunya ye emboozi eyassa Bolini omwana gwe yatta. Bolini oyo mukulu Sebunya nga mwadde kasente obano ne bapanga. Ddiini n'agamba ayina kuvaawo. Nja Ddiini obuuza omuwala gwakolanga naye nakanjakko lwaki mwakyawagana era ze zino emboozi nga gamugenda tusibisa mutandise kutta abantu. Wulira. Mwami Sebunya, I don't want to go against your school, but bw'oba oyagala wuliriza wulira kuzanyira mu profession y'amawulire, you're going to face it rough. I'm telling you kino nkyogera ensi eraba. Ensi eraba. Kati nsaba buli olindako omukulu ono muwulira amaanyi g'ayogeza. Omuvubuka ono Ddiini Lwasava yali mu missioni etta Jakana Swaimani Nadduli ne batta Bolini. Bajja ne beerimbika nti bannamawulire ne banoonya bannamawulire ki abali ku nsonga ezivuganya gavumenti. Ddiini Lwasava alina abamanyi emutundwe ng'otusenga kwa kafo bakayita erungujje kafo bakayita Access Gardens we waliwo ofiisi ze. Era omukulu ono alina buli kyuma mu ofiisi mwekiri era atuula. Yeefuula nti analyzinga nsonga ne missioni ze ziri missioni bbiri. Esooka okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Nuupu. Ekyokubiri omukulu ono kwe kulabanga abo abajja ku internet YouTube n'abalala basaanyizibwawo. Mujjukire emabega muganange Fred Lumbuye bwe yalinga abasajja bamuwambye mu bitundu eby'ettake nga bamusibye. Ddiini Lwasava yavaayo n'ategeeza ensi n'agimatiza nti Fred Lumbuye aliwa ali ggulu era asinkanye Salimu Sale nga Lumbuye taleetebwangako Uganda. Era n'avaayo omukulu oyo n'agamba ajja kuva ku internet. Ddiini Lwasava yaani? Njagala mumpulirize bulungi. Musajja mulundi. Era Ddiini Lwasava
yakolako ku NTV nga munnamawulire teyamalayo bbanga ddene aba NTV ne bamugoba olw'omukululo gw'emize gye egy'empanka. Bwe njogera okuvuga empanka muba mukitegeera. Era Dini Lubowa Ssaava NTV n'emusiibula n'agenda n'akolerako Pasita Kayanja, ebibeerewa Pasita Kayanja mubimanyi, era nga babeera ne bakanale Mugume bye bakola mubimanyi, n'abeerayo ebbanga. Kati bw'atuukaawo Nuupu ejja nadda ku bibeeri bikannyo mu YouTube, simanyi ajangu tukwanalizinge kutambuza butwa ne mission. Kati ono omuvubuka gwe bayita Katumba Gerard naye ebibye era byava BBS negamba naye tunoonyereza abantu b'okwatagana nabo nedda history Katumba Gerard ne bamugoba ng'aleese Dini Lubowa Ssaava ajja akole ku BBS Telefina lwakuba nti bano ba Katumba Gerard bonga bo baga Nuupu kuwagira Nuupu simanyi nakoze biki naye nga ekigendwa kyabwe kiba kirala. Wuliriza video entuufu nja Dini Lubowa Ssaava ensi ekutegeere. Manyize kugamba bano abavubuka badde eyo ne beepanka ne balooza ba kitalo ne balooza wabwe webuuze wali wapangisa mu bapangisa miliyoni 4 ekifo kyonna naye nga ssente azijjawa akola mulimo ki ayina abakozi kati bino byonna wetulaga. Wuliriza bulungi Dini Lubowa Ssaava kati kambalaga akantu kano mukawulire bulungi. Lwaki yasasulwa kuba Nuupu? Mmanyiraze Sister Rose Michael oli otya? Wasuze bulungi nkwagala nnyo Mukama akumpangalize. Sister Rose Michael. Wuliriza njaolabe wulira. Kino si kitebe kya Nuupu. Njamulabe mission gye bamuwa okusasula. Omusiru n'ogamba kino si kitebe kya Nuupu. Naye ng'olaba abantu webali abantu wuliriza byayogera wulira. Kino si kitebe kya Nuupu. Kino ky'abantu basatu. Ttaka ly'abantu basatu. Naye mmwe mulabika abantu bemwogererako temubamanyi. Naye ng'ono byayogera Kimbugwe Live byayogera bwe bakwatagana ke Kabondo njawulirize nja ensi etegeera omukulu ono era ngenda va ku video nako olwaleero nga mumutegedde. Kati we wano yeerimbika mbu anoonyereza okufa kwa Kasiwuukira naye nga missoni ye bamutumye okusirisa ensonga ezo mu kufa kwa Kasiwuukira era bangi be battiramu naye ng'omukulu ono yabiriko. Wuliriza wulira. Awo nno we wava embiranyi ereetera okugamba nti Kirumira baamuteekamu bano baayagala omufreminga nti omu kubata Kasiwuukira. Kati wuliriza wano ali mu kulungi ya Kirumira mbu teyali mu kufa kwa Kasiwuukira. Jjukira enfa ya Kasiwuukira naye eringa ya akisidenti. Ono Dini Lubowa Ssaava gye yattiddemu bolini. Wulira njawulirize omukulu ono era gwebuze owa YouTube yefuula ati analyzinga n'atwala bu kamera nefuula. Wuliriza. Awo nno we wava embiranyi ereetera okugamba nti Kirumira baamuteekamu bano baayagala omufreminga nti omu kubata Kasiwuukira kubanga yali asibisizza maama waabwe. Magwono gwe twogerako olwaleero bangi baalaga empapula nti yali mutabufu wa mutwe era nga bagamba nti yali tategeera bulungi. Bayitawo nga Nabikolo ajja yankubira ssimu nga batuusewo obulenzi ng'ali ne Deriki Kayimbi Deriki mutabani waabwe nga ŋŋamba oyo nno mutegeke tumunona tumutwala. Kitalo nnyo kitalo ddala. Eyo engeri bannayuganda bannaffe gye batufaako bangi bafa bannayuganda basigala nga bagamba nti afudde natural death. Accidenti za bulijjo zibaawo. Omuntu asobola okuba nga yadde atambula bibye ne bamukuba ebyuma naye ng'ekyaddala omuntu atasobodde kusooka kukola kunoonyereza oyinza okukkiriza nti abantu abo baba beefiire. Ekyamazima wabaawo ensonga ettisizza abantu bano naye nga twebuuze nti lwaki otta muntu munno. Abaami bano bakozesa profeshoni yaabwe nti bannamawulire. Munnamawulire asobola okutuuka ku buli muntu yenna gw'aba ayagala nti ajjanga azze gy'oli okuggyako interview ensonga eziba zigenda mu maaso mu ggwanga Uganda.
oli nakugamba ngenda kujja twogere ku nsonga eno ey'omuntu ogundi ne gundi. Bwe mujja okwogera ku nsonga olowooza oyogera ku nsonga ezigenda mu maaso okutegeeza ggwanga, kumba ate yembega gwe bakusindikidde bakuzuule nti ddala olina ebyama by'omanyi, ddala ssaawa weenaatuuka osobola okulokooma abantu bano mu ICC obujulizi bwo ne buba nga busobola okubakwata ne babasiba. Bw'oba olina ebyama by'omanyi ebingi nga balaba nti obujulizi bwo bw'amaanyi bulimu eggumba, abantu abo bennyini be bakusindikira nti bannamawulire be bawa obutwa, ne bagamba oyo obutwa aveewo. Kasita okutula ddiiro eyo n'owulira nti avuddewo, tugenda kukuwa obukadde bw'ensimbi $500 beddu. Munnange bagagga ssente baziyinira babawo eziwera, naye nga bagaggawalidde ku musaayi gwa bannaabwe. Teebereza bw'okwatira obukadde 5 n'obuwooli atte muntu munne, ne gubawadde obukadde 5 n'aba musanyufu era n'alyamu munne olukwe n'amusaanyaawo. Tuzisa abantu bangi naye ng'ensonga ebazirikisa si lwakuba nti balina omusango, wabula lwakuba nti bamanyi amazima, anti e Uganda kati n'amazima gennyini gakussa. Wuliriza, sooka omuwulire ggwe, wulira. Gamba wano nti Lumbuye ali wasale eggulu, which was not right. Era ne babuuza nti weddamu kusanga dini mubuuze lwaki alimba bannayuganda. Sina munnayuganda n'omu gwe nalimba. Nze nabasaba ebintu 3 Lumbuye abindeetere nange mba proving nti yasisinkana Sale. Ekisooka aleete ekkomera mwe baamusibira, ekyokubiri aleete release order gye baamuteerako, ekyokusatu aleete atulage ng'ayimiridde mu kaguli ka koota nga bamuwa bbeeyi agireete, aleete ssente ze baamuwa ensaasaanya yaazo. sente ate ziyuda Baasasula wa baasona emitwalo gyali 7,200. okumujja mubba mukomera. In fact ssente ze Katono omusiru omubuuza ku ssente ze wasondako ssente mmeka, tasobola kukyogera. Zaali mu kugoogera naye bamubuuzizza watugamba nti yamusinkana, namugamba mbw'osiba ndeetere kino. Owulira embizzi? Aisha Bini Kirasimonita wange, owulira embizzi?